tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Webale nnyo webalire ddala atulaba. Nze Kalyesuubula ly'erinnya lyange, musajja wa Kabaka ow'e Nakaseke. Tugenda kutambula bwetutyo olwaleero. Webale nnyo webalire ddala gy'osobola okuba nga ate otumbudde oba nga otulengera oba nga otulaba, yakaneeyungako subscribinga, kiba kirungi nnyo n'ogenda awo mu kabokisi wetuteesezza ndowooza gye tuyita comment section. Sigenda gendayo nnyo eri. Olwaleero ndi musajja ddala musajja wa Kabaka. Mwenna mbabuuzaako abali mu ssaza erya Beene gy'ensibuka, essaza ly'e Bulemeezi. Abali Naka mwenna mbabuuzizzaako ate era mbayozaayoza olw'okuwangula ekikopo eky'omupiira gy'amasaza 2023, era nga mmwe bannantameggwa b'omwaka 2023. Mwebale nnyo mwebale ddala muyogeyoge. Abali Naka mwenna, abantu ab'e Nakasongola, ab'e Luweero, ab'e Kasana, ab'e Nakaseke, ab'e Ziroobwe, abantu b'e Ssemotoka Peeka, mwenna Kikyusa, Wobulenzi, Bombo, Kalule, mwenna abali Naka mbayozaayoza olw'okuba nti nno twatuuse ku makula ku buwanguzi era ekikopo ne tukitwala. Ekikopo ky'amasaza ga Buganda twakoma okukitwala yali 2019 era Bulemeezi awo we yakoma okugamba ebadde gino emyaka gyonna gize gibeerawo naye nga tebatukombyako. Naye olwaleero twalumye n'ogwengulu tusobola okubeera nga ate nga tutwala ekikopo eky'amasaza g'Obwakabaka bwa Buganda, ne tubeera nga ffe bannantameggwa. Muyogeyoge basajja ba Kabaka n'abazaana ba Kabaka. Gano omwaka gugenda baganda bange minywanyi era nga tubuzaayo ndowooza endese ntono nnyo okubeera nga ate tumalako omwaka. Mungu nga ye mubeezi tujja kugumalako era tewali kiyinza kutulobera. Katonda nga ye mubeezi waffe tujja kugumalako. Njagala okusaasira abalwadde mwenna abafunye obuzibu, abafunye okusoomoozebwa, abafunye ebintu ebyenjawulo bambi mbasaasira. Ate nammwe abafunye ebirungi muyogeyoge, abafunidde ddala ebirungi muyogeyoge, ebintu kansubye nti birungi ddala. Waliwo ebintu ebisoomoozebwa bye tuyitamu oba ebitusoomooza bye tuyitamu byenzize kwegambeeko boli awo twogeremukko nga abanywanyi mmwe abali mu nsi eno eyaffe ey'emitimbagano. Bino ebintu bingi nnyo naye nga ndowooza bampapye nnyo bwe mbasibuuziza ku bantu bange ab'e Nakaseke abali mu ggombolola ly'e Nakaseke kutandike ddala ku kyalo ky'e Buggala, abali ate mu ssaza mu muluka gw'Ekigegge, abali mu ggombolola ery'e Nakaseke, abali ate era mu disitulikiti y'e Nakaseke, mwenna mbabuuzizzaako era mbakakasa nti ekiseera ky'okwatula awantu wennyini okugenda bwe kinaatuuka ngenda ku kyatu inshallah. Katonda nga ye mubeezi, omwaka ogujja muteekwa okumanya Kalyesuubula akalulu ke tumuwa tugenda kumusindikawa. Kuba ekyo nakyo nga mmwe abalonzi muba mulina okusooka okukimbuulira oba mba nyina okukibabuulira nti ekituufu wano wenzize muntume, nze omwana wammwe nzize ngende nange mbeeko ne byentuuse, eddoboozi lyammwe ndituuseeyo. Kubanga bino ebiseera ebisinga bwe tuteebereremu ffe awo wennyini w'oli naawe osobola, kubanga waliwo omukwano gwange ow'ekitiibwa Ssebalu alina kyatera okugamba nti naawe osobola, nti awo w'oli sikisuubira nti nno okyasobola
waliwo embeera eyinza okukukanga kubanga omulembe gwe tulimu gutambula mangu nti mu ddakiika 2 oba mu seconds, just a second, oba mu butikitiki wenjogera ekigambo kiba kituuse mu America kisobola okutuuka nenjogera ekigambo nga nkozesezza lulimi. Kati ebiseera bisinga ovaayo no expressinga oba n'olaga obwagazibo eri ekintu ekyo oba eri ekitundu eba eri obukulembeze oba eri ekintu ekikugattako naye bw'osirika ebiseera bisinga oba tosobola kukiraga. Ndowooza tufunye kinene nnyo ekyokuyiga eri pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe mumanyi nga Bobi Wine. Kyagulanyi yavaayo akalulu ka Kyaddondo bwe baali bakadda mu by elections era nga kantiiti waliwo omwami eyaliyo mu 2018 bwe yalemererwa waliwo ebyamuteeteganya ne bamuyingiramu awo wuuyo kooti wuuyo nga bamuggyeeyo. Kyagulanyi n'avaayo n'agamba ngenda kwesimba ku bubaka bwa paalamenti. Leero mbadde ku social media platforms zange ne mbuuza naye kyetaagisa ki okubeera omubaka wa paalamenti. Waliwo eyanzizeemu n'aŋŋamba obumalirivu bw'oyina osobola okubeera omukiise oba omubaka wa paalamenti. Mulala yaŋŋambye nti ebyetaago bingi naye sofa tukulaba olinako 50% onoogijjawa. Waliwo yasindise message oba comment eyabadde enzibuzibu n'aŋŋamba naye ng'okyali mwana muto osobola okugenda mu paaliyamenti. Kale nno siyinza kumuwakanya kubanga eyo ye naye ango awo waagirabira naye bwantunuulira bw'ati asooka n'atunamu n'agamba naye ng'okyali mwana muto. Oba tosobola kumuwakanya nti mu butasobola kumuwakanya kati ate abaakuwadde ekyokukola n'ogamba bandaba ndi muto kankole kino ekiraga nti ndi muntu mukulu. Mu bulamu obwa bulijjo ebyo bibeerawo era abo abantu tutambulanga nabo bulijjo. Ate nno sinyiiga kubanga njagala nnyo ebintu ebijja bwe biba bijja nga musobola okumpabula kyekisinga obukulu kubanga buli otambula mu bulamu nga olowooza omanyi nnyo wabaayo omumanyi akusinga kubanga oyinza okumaliriza nga ate oluusi nga kigaanyiimu. So buli wotambula mu bulamu gwe ng'olowooza omanyi kkiriza nti abajja okubeera nga babaako ne bye bakunnyonnyola bye bakugamba nti bisobola okukola ki okukyusa obulamu bwo. Kyova olaba ne gavumenti etukulembera saagala mutwale nnyo generation yaffe nti tuli ffe tubavuganya oba ffe kale kankitwale mu kuvuganya ffe tuli bawabuzi newankubadde entebe tugyetaaga. Ekyo kiri ekyobuwabuzi tekijjaawo kino nti twagala ki twagala obuyinza ekyo tekikijjaawo ekyo kisigalawo. Naye mu bintu ebimu bye tukola mwe mujja kubanga ffe tunoonya nsobi oba ntegeerekese. Mu bintu ebimu bye tukola opposition ebintu ebimu byekola gavumenti eri mu buyinza mwenoonya bwe baba bagezigezi weekanga batereezezza n'ebyo ebiruma abantu. Ndowooza nfunika bulungi newankubadde mu bintu ebimu ebikolebwa bwe baba tebeetereezezza baba bwonoonyi. Juzi twali tuggulawo ekitebe kya National Unity Platform gwali mwezi guno gwennyini ogw'e11 kisangibwa wali e Kavule Makerere. Twali abavubuka bangi, ennamba gye wasinga okulaba yali y'abavubuka, that is myaka 18 ku myaka 35.
Ennamba eyo eyina kye representinga si lwakuba bajja nti kinyumu bunyumu abasinga nedda njagala musooke mukimanye mu abandaba tebajja nti lwakuba kinyumu abasinga bajja mu butuufu nga balina obulumi nga baagala obulumi bwabwe babugatte ku bukulembeze waabwe eyakitandika alina obulumi nti kino kiri bwe kine bwe kiti katufune amaka gaffe. Jjukira byali birina kubeerawo olunaku before then enkeera ne tutegeezebwa nti ekitundu ekyo kyalimu omukulembeze w'eggwanga ne tutegeerezebwa nti tetulina kukola kikugulawo head offices ezo headquarters naye oluvannyuma twaggulawo enkeera era zaagenda okubeera 8:00 abakulu baali bamaze okutuuka nga bali mu kwogera ekiraga nti kati already kikoze eki kiguddwawo. Ensonga y'okubeera nti nno opposition erina kyeyogera mmwe ne mukitwala ng'ekibi ate ndowooza abamu abakulu muba mukola bubi kubanga bw'oba olina kyokola ng'olina wootudde naawe wooli mu ofiisi yo olina wootudde oba olina kampani gy'olimu mulina omulimu gwe muliko buli woonoobeera nga tolina bakuvuganya tolina ky'oli buli woonoobeera nga ggwe ebintu by'okola obikola bukozi bw'oti nga toliika kugamba nti nedda olina kukola bw'oti nedda olina kukola bw'oti oba tolina ky'oli kitegeeza ki kitegeeza nti mukkirize like mu bulamu bwaffe kkiriza abalabe bo ndowooza bwe nkireeta bwetu kiba kitegerekka bulungi nnyo kkiriza abalabe bo obulamu busobola okwangwa kuba bakulaga nti eyaawo nogamba oli lwaki yagambye bw'ati kantereezeemu gweka otandika okwetereeza gweweka notandika okwefuna nogamba okay ono yabadde agambye bw'ati okay yabadde agambye bw'ati ng'ategeeza kino otegedde bulungi nnyo so ndowooza ebiseera ebisinga kyanguwa naddala ng'okikoze bw'otyo. Waliwo ebintu ebibadde bintabudde naye nga biri ku nnono. Omusajja n'ayanjula omukazi ebintu n'abikima. Mwe baganda bange ebintu kati nze mbiraba bulala oba bwe mbiraba nammwe mubiraba kubanga bannyanjudde paddeyo ebintu tufunyeemu obutakkaanya ngenze ku Buko ebintu mbijjeeyo seriously kiki ekiri mu ekyo abantu bali desperate obwavu bwe bungi bennyamivu nnyo 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 abantu kati ebintu by'okufumbirwa byafuuka byakubeera nga byampankuwe kuba kitegeeza bw'aba ataddeyo ebintu ne mukyankanamu ng'ate ebintu byamala n'agenda n'abanja ente n'abanja entebe n'abanja TV n'abanja buli kasasiro gwe yatwalayo. Awo we wannemye okutegeera nti ennono mu Buganda ebintu ebyalimu byavaawo kubanga olwaleero abantu bakola okwanjula ne babanga abakoze ekivvulu. N'aleeta abayimbi 15 abayimbi abo nga bazze kuyimba ku mukolo. N'aleeta ebintu ng'ebintu byaleeta mu butuufu abasajja abamu kubanga nategeddeko ne mpulirako n'abamu nti bapangisa ebintu by'okutwala ku Buko. N'ogenda n'opangisa mu factory ebintu n'opangisa mu store sukaali omunnyo sabbuuni ne mupangisa ne soda ne mumutwala ne mumutuusa ku Buko enkeera emmotoka ya store n'ekomawo n'ekima ebintu bye mututte ku Buko. Abange bajjajjaffe bwe batyo bwe baakolanga
kubanga jajjange yanyumizaako akaboozi. Mu kuwasa bawasizanga ku magaali ekisooka. Ekyokubiri omukyala bamufuniranga mufunire nga bawasa maka. Ngagamba bw'oba amaka gooli g'ogenda owasaamu kubanga gali bwegati ne bwegati. Naye olwaleero abavubuka waliwo baganda bange nga asobola n'okufuna omukyala ku mitimbagano gino. Newankubadde abamu bafumba ne babeerayo naye nga beefuna ku mutimbagano. Naye ennamba esinga 95 ku 100 awo oba tewali bufumbo. Omuntu gw'ofunye mu gurupu za WhatsApp, omuntu gw'ofunye ku Facebook, omuntu gw'ofunye ku online, ogenda kumwetegereza ddi afuuke patanawo oba afuuke munywanyi oba mukwano gwo ng'osobola omubulirako ebizibu bye muba muyina. Ze ndowooza ennono zikyuseemu ate nga ffe abantu ba bulijjo ffe tubikyusizza. Kubanga okukyusa ennono ne mu bitabo bye tusoma ebisinga bisigala nga we biri, wabula ffe tutandika okubikyusa vaasi ebadde esooka ne tugiteeka emabega. Kye kiri mu Buganda olwaleero. Toyinza kuddira kubanga ogenda kwanjulwa n'opangisa sukaali, n'opangisa sabbuuni, n'opangisa omunnyo, n'opangisa sooda, n'opangisa entebe olw'okuba oba oyagala bakutende ku buko. Kino nno n'ekizinga mu lawundi nga kigenda ne kiddira ddala ate mu bazadde be tuwasaamu oba abazadde be tujjamu ng'asooke nteeke wali famire ezaffe ezizaala abalenzi. Ndowooza kyetaagisa okuba nga famire zisoose ne zitegeeragana. Newankubadde si mmwe muba mwannyambako okunoonya omukyala. Famire bwe ziba zisoose ne zitegeeragana ne zikkaanya. Bannayuganda balina kakati ennaku zino balina embeera gye bataddewo. Abavubuka tebaagala kuwasa naye ng'ekyo ekigireeseewo. Famire ze bawasaamu mugenda ne muyitirira okusaba ebintu ng'ebintu biremesa bulemesa muvubuka kuwasa. Ekyo ate kimusindiikiriza okugenda mu bwenzi. Muvubuka yina atalina mukazi tolina bw'oyinza kwewala bwenzi. Oba oyagala oba toyagala. Naye kati ekyo kizze kiti ekyo ate kijja mu famire ezibeeramu mwe bataata ne bamama bazaala abaana abawala. Era bwe nkikomyawo kidda ku nnono. Ennono tuzivuddeko eza Buganda oba mu kalica yaffe oba mu by'ennono byaffe. Olwo twawukanye nabyo. Ebintu bye tuliko byesibye ebyabajjajjaffe bye baaliko oba bye twasangawo bakitaffe bye baakola bye baali bawasaŋŋana. Oba ntegeerekese. Omwana ali Saudi Arabia oba omwana ali mu America yagenda kuba kyeyo. Wano ne wabaawo omuvubuka amufunyeko online. Tamanyi taata we, tamanyi maama we, tamanyi gye bamuzaala. Bw'akomawokko bwe baba basinkanye mu nsonga z'abakulu kigenda okugwa nga oli afunye olubuto. Ebiseera ebisinga nti bw'afuna olubuto ayinza oli kwanguwa okulinnya okuddayo. Kakati era bw'okikomyawo wano mu bulamu bwa bulijjo gw'oyagala otya omuvubuka ng'omuvubuka tomanyi gye bamuzaala, tolina wa Luganda gw'omanyi. Naawe omuvubuka oyagala otya omuwala tomanyi gye bamuzaala, tomanyi wa Luganda yenna. Toyina wadde akakwate k'olina ku bantu abo in case waliwo embeera ekwo eyinza okukaka nga bulina okuziba oba okutya oba oyagala oba toyagala olina okutuuka mu bazadde abazaala omuwala oyo oba omusajja oyo. Bwe nkikomyawo wali lwaki tupangisa ebintu bye tutwala ku buko? Muba mufaaki kyekyo lwaki
nti bwe mwewasa ne wayitawo omwezi gumu oba ebiri omusajja atandika kukima bintu bye yatwala ku buko ebyo biba byasigalayo kubanga bwe mutwala ziroole ne mutwala ebipipa ne mutwala zi TV ne mutwala zi sofa set abazadde musabe ku bintu ebisaamusaamu omuntu byasobola okubeera nga in fact kyovulaba obusiraamu bulungi nnyo nti teri mukyala ayinza kusaba mahale ng'amanye ennyingi zaaye kubanga amanya bwe nnaasaba amahale ag'emitwalo 2 in case waliwo embeera ezzeewo eddiini ekulagira kukwata mahale ago gamuddize emitwalo 2 ajja ganoonya agazzeeyo oba miliyoni agizzeeyo oba emitwalo 5 ekitali wano mu ddiini ndala wano kuba katubiraba ku mawulire olyakeera ku makya nga bakyankalanye ng'omuko agenze ku buko abanja bintu yesu okwagala kubeerawo bino ebyo bibeerawo naye oyinza otokeera ku makya n'ogenda ate n'obanja gomesi ya nnyazaalawo kubanga kyekyo tekigenda kujjawo nti nno nti mwayagalanye tekijja vaawo kale naye oba tonnamuzaalamu mwana era tekigenda vaawo kigenda kusigala nga still gali amaka muba mwateekawo bond nti oba togenda kwawukana kujjawo kiri nti ono nnyazaalawo so baganda bange nze bwe neetoloddemu bwe nti nendaba nentunatuna bwe nti nga ndaba tuva ku nnono of course tuli mu digital era nti ebintu bye tulimu ensi yonna kati eri so digital tuli ku mitimbagano naye buli we tunatunulira ennyo ebintu by'abazungu bino cultures ezimu zitujja mu nnono zaffe omulembe guli ogw'abajjajjaffe we tuba tetwegendereza tugenda guvaako kuba kati ffe twatandise dde okuguvaako okusinziira ku bintu bye mukola baganda bange ne bannyinaze kati we tulaga ndaba nga abaana be tuzadde tugenda kutuuka ate nga tulina okufuba nnyo okubatereeza naye tetusobola batereeza nga ate ebintu bye tukola ffe tukulyetinzeewo bikulyetinge nga ffe bye tukola nga tetukola bya bajjajjaffe bye baakola ffe tulina kukola bya bajjajjaffe then n'abaana ne batukopperako ne bakola ebyo ebiseera ebisinga osobola okugwa mu mukwano n'omuntu naye omuntu oyo nga kigenda kukwetaagisa okutwalamuko ku kadde okumutegeera nga kitegeeza bw'oba tomuwadde kadde oba tosobola mmutegeera so akalowoozo ka leero nze ndowooza nti okeera ku makya ng'omuvubuka n'ogamba nti kati koowase kikuyamba ekyokubiri bwe muba muyina ebintu ebisowaganye nga mmwe nga muli mu mukwano tuleme kulaga nnyo busungu waakiri ekintu osooka n'okyesonyiwamu kubanga ffe kati ng'ate ffe abakulembeze b'abavubuka ekisinga okutuluma kulaba muvubuka ng'ali mu kamera yeesise emiguwa emisuwa obusungu bungi nnyo ali kubuka abanja bintu mu butuufu tugezezaako okwogera ne bavubuka bannaffe abamu nabo nga si birungi naye ekintu ky'okubanga oreactingiddewo
ekintu ekisinga bw'osooka n'osirika n'okiwa obudde ojja laba ng'ofuna ansa era gijja kujja. Kale njagala okubasiibulira wano mbadde nnyumyanyumyamuko ku obulamu bwa bulijjo naye kisinga okutuluma nga ffe abasajja Abaganda nti tugenda tuva ku nnono. Olaba muganda wo ng'avudde ku nnono, olaba muganda wo mu butuufu ng'azivuddeko, nga ebyobuwangwa takyabiriko, takyalowooza na kulowooza ku kintu nti waliyo ogamba omuntu akeera ku makya n'afumbirwa. Era twesabire nnyo tuleme okubeera nga tujjamu emize gy'Abazungu, kubanga omusajja alina kuwasa mukazi, mukazi alina kufumbirwa musajja. Tegeerekese. So ye embeera eriwo. Njagala okubasiibulira wano akuume atakuumira mpeera, mwekuume. Tuli mu kulwanyisa kirwadde ekireeta mukenenya 2023 nga tuli mu kudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka mu 2030 ng'ekiwuka ekirwadde kya siriimu nga Uganda ne Buganda yonna oba Buganda ne Uganda yonna nga siriimu tumulinnye ku nfeete. Ekyo nno kiri wakati wo gwe omuvubuka ne patanawo. Mugende mwekebeze, mumanye bwe muyimiridde, kijja kukuyambako nnyo olw'okuba nti Beene yasiima nga ffe abavubuka abakulembeze n'agamba tulina okukubiriza mmwe wonna w'oli okubeera nga tukukubiriza okufuula olaba nti 23 ekiwuka ekirwadde kya siriimu tukirinnye ku nfeete. Nze musajja wa Kabaka Kalyesuubula ow'e Nakaseke. Abantu bange ab'e Nakaseke mbaagala nnyo. Akuume atakumira mpeera. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Mbalamusiza bannayuganda mwenna, amannya ganze Kizitaalaba, kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agency. Tuli Mmengo. Mujje tubayambeko okola paperwork ow'ensi zonna eza Bulaaya okugeza nga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola z'Abawalabu nedda. Tuli Mmengo, tukuyambako okola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28.